nze nga eyali former Ssaabakunzi wa DF siri musanyufu n'ababaka bange former Ssaabakunzi wa DF yeeronda siri musanyufu n'ababaka bange beesimba ku muti Ssedugga ye Ssedugga ewaffe bagiyite enduli omuti gwatugwiridde gwagwiridde pulezidenti wange wa DF Mpuuga ayina neko yayogeraga kuzungururungu eyawute supu mu katale wabatuuze kati supu yamuwuuse ne bwanika omuti Ssedugga seki omugagagavu gwamugwiridde nyendo mukungwe kati waliwo mukungwe ne nyendo mukungwe ne kimanya kabonera wabona waboneredde bw'ova kwoyo nodda kusemujunganda the intellectuals sizinira balonzi aha tozinira balonzi mpora mpora mwana kutesi naye ebyaddala mwasaanidde ne muggwa kubanga okusinziira ku assessment y'abalonzi nga bwe yali ku assessment ya kaadi neeraga ngu tosobola kubeera muzannyi mulungi ku kaadi n'abalonzi bwe bakoze assessment titoogera kuba kudaalira mubadde muluddeyo nnyo otegeera ekyo n'ekyokubiri nga bwanika tegeera ngu Robert Kyagulanyi yakuyamba kugenda mu palamenti kubanga eyakuwangudde kimanya kabonera wa NRM wa NUP nabakolako ki nagamba siri nabbi ninkola obunabbi wadde siri nabbi gyemuli wa jameni kalas kusinzira assessment y'abalonzi bategedde ngu timuli bazanyi balungi toka upesi akaruuru kano oseka bw'okaaba kati
faction ze mwaleetako kweyawula babatunduddemu nga nvunza kali kakiriki kaganga kati wasigaddeyo lukwago ganga yamwe wasigaddeyo lukwago ne lulume bayiga ku ttaka kujjako eyategeera n'akola tactical move ate n'anywerera ku nsonga ate takyabaddamu ne bwemutambuza emitwe ye Nambooze timumanyi lwaki Nambooze tiyabeegattako timumanyi lwaki Nambooze tiyawagira Mpuuga kutwala 5 naye buli yawagira Mpuuga kutwala 5 eyalutonze ate yakuba enkyukira neyegatta ku Bobi Wine inewe ate wa DP Sebamala okitegeera gomanyi kyekitegeeza omuntu wabula yena ku 3 n'agamba muwoono n'awangula ngewa Segona mu Kampala bwe baba balina obujulizi abasinga nga Kampala Central nga Kawempe South okusinziira eyalangiridde ku kalula kasemba yakanalukoola n'adduka emisinde kitegeeza nebye yalangiridde wali byabadde byamatankane tomanya tanakutura okitegeera kati muweze kagurupu kamu Mpuuga Bwanika uno mukazi omunene Kakande Semujunganda Lulume Bayiga Segona musomye oli dokita abalala muli baruuya ate seasonal lawyers kati mukole kibiina mukora alliances mwegate ku NRM mukora alliance ne NRM kwata ino negotiation bwe zigenda mu maaso kumwe bayinza kubawaayo mu government mu NRM especially Mpuuga nga state minister kukulira ebitongole kubanga oyina kusasula enkwe kubanga omuntu ow'enkwe n'obwebeerani yakuyambyeko kulya mu muntu olukwe tomwesembereza nnyo naye kusinziira assessment y'Abalonzi ekyo kye baakoze Ssedugga yange DF Omuti gwange ngaze saba kunze yeronda ate ni mutanoonya lwaki nejjako